Nabenda Lydia. Kabenda Lydia. Kabenda Lydia. Kabenda Lydia. Kabenda Lydia. Nachimbugwe Farida Desire. Lucia. Kati olwo ekyokukola ne kiba ki? Ekyokukola ne kiba ki? Ekyokukola ne kiba ki? Yanyu. Nkulabayo mwaka akatwe. Naye bwe sigondera omusajja wange nagondera ani? Togenda mujjowa, togenda mu. Aina akambe. Aina akambe. Aina akambe. Stop. Stop.
Yango oli omukadde naye wuli eri. Okalina. Mama sio kumbala. Kali. Omukadde akasimbe bambi. Abana tebava mulayi tebava otegede Mwami semwogere enswaibu tumusaba asembereko wano Mukolo Richard Sirivu Wanubu Fulabulu Esawe Mwami Lukolo alangiridde ku bwassentebe bwa Stewart. Olha kyoyagala. Richard Kasiri alondeddwa nga Ssendiga omupya wa Kiwanga. Njagala okwebaza Mukama obw'obululu bw'enfunye kuba tebibadde byange. Nfunye obululu 769. Opponenti afunye obululu 1,708. Nkyebaliza Katonda tebibadde byange. Njagala okwebaza bannakiwanga naafudde ennunda ze. Nange mbasuubiza obbaaga obbakolera okumaliriza byonna ebibadde byagamba mbe nga mbimaliriza mu bulungi basaavinge kino ekisanja ekiddako. Namuyonga Barbara Sharon Namboze Harriet Ajibo Machulet Akero Sise Asimwe Maria Goretti Ainemba Bazirus Musabi Abdallah
akakoke kakana kalonda mbalira kyamani waffe Peter Alyeri naye ngibageze kwerangirira abadde ayagala tetulonda ofiisi si kyamaani onatawulira kusente bali ku ddembe akalo kayise olw'ensonga nti wabaddewo okukola ki okulondamu abantu abalondemu abalina okuyingira okulonda nga tebafolowinga regisita kubanga abantu abadde ebweru be babadde basinga obwingi nga balina okakola bwabe bwe babawa naye nga balina be bayisaawo embeera eyo okubeera nga bayisaawo be bayisaawo nga balina okakola nga tufu abali mu bitabo ge babayisaawo ani abadde mabega wakyo ababadde mabega wakyo abakakikugera okulonda babadde banafu mu mbeera eno babadde ne sipiidi nga ntono okubeera nga basobola okukola okuwandiisa abantu n'okubatikinga okubavetinga vetingi nebeera nga ebadde nafu abantu ne bamenya akagi ne bayingira balonde kyamaani waabwe mu budde kuba obudde ne bayingira munda naye nga akakodyo kabadde nti kirabika abantu abali mu ofiisi babadde bagala okulonda kuno kukole ki kuyingire ate gundi we basomerako obunokolodako tebali basoma ne basoma tebaliwo bw'oyingira nga bagamba tolikazekirako lwaki abantu basobola okuyinga ne batalawo bayingire munda ate tebagenda tubuzaabuza fe twagala Peter gundi alikotukuga tetwagala aliko bagala tulonde babaganye fe tutera kweteyako abantu benankabuulirwa batwemeseza okulonda abasinga batukwatidde bweru tulina ndagamuntu tulina obupapula bwebatwala batulwanyiza neffe batukwatidde ebweru bagamba basoma manya abali munda bali abatukaana ekyalo kyonna kiri wa bweru bamulese kuuma bantu ande tashobokulinako omusango otuse n'olekawo abantu obadde n'abaserikale bataanu akatiko k'ebyokulonda n'otuuka ne Semwogere ne Brian abantu banawasiwe ekintu kirimu wano isi kirimu chairman atwesibyeko kuba yasigira busikizo yasika busike yasigira busike totwamulondako naye atwesibyeko mu mbeera yonna embi kyekyo kirimu osi kirimu isi bonna bali mabegawo ekintu ekyo tonza kera kumakyolo abantu babokulembeze tugenda akapapula n'olonda katugonga matadidi ota bijese oyita omuntu omumu ate nga nepapula zimu ozibuka n'ozibuuka ogamba toto oyiwotaka akalulu okayiwa akalulu nga geti otusibira wabuli wa geti singa batumenye kaguwa kakano tukamenya tubadde mabegawo eryo akalu bakayiwa tonza kuliwa akalulu osinde kulayitibana na babala nodduka tekiri abalanga webali tosobola kukola kintu ekyo kasabana bataliwo isi nokyusa n'abantu betwali tumanyi gwe noweta ababo osoma tali gesita abantu abo nga tebalinawo nodduka kuliko abantu kinana erinnya Osumani Ndugga nyama ya kyekibaddewo akalulu kaguddemu emivuyo naye nga nze ndabye nti emivuyo givudde ku kosi olw'ebigambo obwedda bimuvaamu obwedda byakozesa tusisinkanye nga ffe ba candidate ayogedde ebigambo nga biraga nti ayina sayiti twamuyise ne tumugamba nga ffe bwe tulaba ebweru obudde bugwako naye tusaba buli muntu ayina endagamuntu ng'eraga ekyalo kino nti nantama ye tusooke tumugjeyo then tunoonye bano abajja bannaffe abajja okukolera muneera babeerako naye nga wakuno nabo tubaverifyingi bayingirwa bagamba okay
abantu nga bwe twesimbyewo kandidate omu yekka yatabadde n'amuyita n'amugamba emukulugaani sookoje ye incumbent alimu n'agamba bano abaleeta abayaaye baabwe okuva e Buyende ye disitulikiti gyakozesezza bano abaleeta abayaaye baabwe okuva e Buyende badde basaba nti buli alina endagamuntu ya Nantabuli ajje alonde Brian no waliwo n'abayina ez'okunassa netumbuuza ez'okunassa zirabika bazireete tulabe ye oli yatwala ddi obudde agende ku nassa olwokuba anoonya ID yawano eyo yokka kiraze bulazi kuba agambye ffe agambye bano abaleeta abayaaye okuva e Buyende ye oli takola ki taliimu ate naye olusoye candidate naye ngaffe ye teyawandiisa teyakunga abantu kujja kwewandiisa bw'aba naye yakunga abantu okujja okwewandiisa y'omu ku ffe tulina kutwalibwa kyenkanyi olwazzeeko nga ffenna tukkanyiza nga bwetwenga yagambye oli munnamu agaanyi ate nze nga namufolowinga kuva ku kalulu k'abakyala yagamba twamugamba osirengera bali abagaba ssente yakozesa ekigambo mundugeho nzabo bakama bange nga mukulu kabuga agaba ssente ezitaliiko agamba ate ng'ali mulayini eri mu bibiina bwagabira abantu ssente naga mundugeho era we namugati osi akalulu k'abantu okadibazi naye akaffe keesonyiwa abaire kyekimu kyazzeemu nze kyensaba kandidati bannange tukole petitioni tugiweereze mu bavunaanyizibwa ku byokulonda naye ng'era tusaba osi oyo yeesonyiwa akalulu ka Nantabuli village agendeko ewala batuwe omulala tuddiremu ku linnya erinnya Ssenabulya Fred abangi gwe bamanyi nga Ddongolo Nantabuli. Akalulu ka leero kabadde abantu bazze nga bakakkamu nnyo naye obuzibu bwe bufudde bubadde ku geeti awo twasabye abakubiriza ebyokulonda ne tubagamba nti buli alina ndagamuntu ya Nantabuli ayingire olw'obudde n'omusana abantu abali ku geeti bakandidate ne tukuŋŋaana ffenna ne tukaanya ekintu kirya naye munnaffe n'agaana osi n'agamba nti oli kasita agaanye tekigenda kusoboka. Nze nalirowooza nti majority we kyesazeewo kikitu twalibadde tugenda nakyo naye ye agambye nti oli bw'aba agaanye tekisoboka. Kati mu mbeera eyo abantu olw'okulwawo bawulidde amaloboozi gaffe kubanga osi nze nalisuubidde nti yaligambye abangi kyebasazeewo kyetuba tugenda nakyo. Lwaki ogaana omuntu w'ekyalo gendaga muntu ya Nantabuli ate nobagamba tebajja kuyimba? So obuzibu bwebuvudde naye ffe tugenda kukola petition. Kyekidako eri akakiiko k'ebyokulonda tugenda kukola petition era kaakati saawa zino tugenda kulaba bannaffe kandidati bannaffe nga tukole mubadde bameka mu kalulu? Kalulu tubadde 10. Akalulu ke Nantabuli wano twesanze nga kayiise olw'ensonga era kino ngenda kizza ku mwami byabakama nti abantu mu kwewandiisa yabamu obudde obumala public holiday teyagibawa abantu beesanze nga baagala okulonda naye nga tebeewandiisa ate bonna olwaleero n'asalawo abayo ku public holiday kati n'ateewandiisa bonna bazze wano okulonda so twesanze nga akavuyo kangi nnyo ne osi alemereddwa okontrolinga abantu netwesanga abantu geeti bagisibye ate bano baagala okulonda kale bagisazeewo ne bagimenya bo ne bayingira amanyi g'abantu ebitongole by'obwokwerinda byonna bibadde bikutte embeera nnungi nnyo kuba wano kikomera mu kisaawe kirina ekikomera ng'era geeti esigale abakkiriza abantu ayinga nga bakusoma n'oyingira naye olw'okuba wabaddewo sipiidi nga ntono abantu beekyaye ne bamaliriza nga geeti bagisindise abamu ne bakwata amayinja bakuba abapoliisi amayinja ndabidde ddala era nebaza abapoliisi ne bakubya ejjinja omwami osimutegedde kyakumya omuntu bulamu kubanga okuba omuntu essasi ng'ate alina emmundu naye n'amaliriza ng'akumya omuntu bulamu era batambudde bulungi nnyo n'agamba osi wa mama w'ennammanva eyo akutte banne ne ba withdrawinga n'aba isi n'abajjawo for safety
okukuuma obulamu bwabwe kuba amayinja gabadde mangi nagamba tuveewo tugende ne bagenda. Tusaba abalonzi baffe ebibiina byonna abalonzi bakuumenga emirembe tubeera mu kulonda kuno okuliddeko kyesinakakasa nti waliwo abantu bangi ababaddewo n'abamu abatali bakitundu abalateeka kulonda. So tusaba wanaabaawo okuddamu okulonda wabeerewo embeera ey'okurestructuringa bakebere regisiteeyo bulungi abantu bakakase nga baawo kubanga kino ekyalo abantu baamu ba mirembe tebayinza kukola fujjo tekisoboka tebasobola dde okukwata amayinja okukuba abantu. So nze nina obukkiriza nti abakasusa amayinja si batuuze baakulu. So tusaba embeera endala bwenaddawo okutereezebwa ekimu kibeere nga kyemulayi abakulembeze baabwe nga bebakola ki nga bebabaagala. So nsaba embeera ebeerewo ate ey'amangu abantu bafune kulonda bafune abantu baabwe nga bwe bakola ki nga bwe bandi bayitaaze.